William Ronald Asimwe y'omu ku baana abalereddwa ekitongole ki Uganda Women's Effort to Save Orphans UWESO oluvannyuma lw'okumulonda ku kkubo. Asimwe okutuuka mu bulamu buno yamala kufiirwa bazadde be ku myaka 7 egy'obukulu mu myaka gye 80. Ndi omu ku abo abaana aba survivinga mu budde siriimu bwe yali nga erikaali. Anze wenvaayo Lwengo mukimanyi nti nno ze zimu ku district siriimu mwe yasookera nti nze abazadde bange be bamu ku abo abata survivinga. Mu kiseera ekyo abaana bano basigala ne mwannyinaabwe eyali ew'emyaka 16 gyokka egy'obukulu nga yabalabirira kyokka nga tabayinza olw'ebyetaago ekyawaliriza Asimwe okudduka awaka ekiwejjewejje ku luguudo okutandika okusabiriza. N'enkola street migration nali wano mu gundi mu Kisenyi Masaka Mbalala unanga ndi street kid kubanga sayina muntu yenna anvunaanyirizibwako. Agamba bayagala ng'okumukwata kyokka nga adduka okutuusa ekitongole ki UWESO lwe kyamumatiza okumutwala ne batandika okumulabirira. Ekisooka yatusomesa kwekirizaamu ne turehabilitatinga kati nganze ne bakyali baffe abali ku njaga etusobola ogivaako. Bamuweerera era we twogerera ng'onno munnamateeka omutendeke. Nti nze ekitabo ekyasooka oba ekalamu eyasooka UWESO ye yagimpa. Wenjogerera kati ndi lawyer nkola ne Uganda Christian Lawyers Fraternity. Ono si ye yekka ne Innocent Amalai naye aba UWESO bamukwatako okutuusa lwe yatikkirwa mu busomesa. Me and my 3 siblings were taken to Masulita Children's Home. UWESO ne tusomesa ne mmala okusoma ne ntikkirwa era ndi musomesa by profession. Abakulira ekitongole kino batubuulidde nti kyatandikibwawo okudduukirira abaana bamulekwa wamu ne bannamwanjo kyokka bano basalawo okukwata ne ku baana abawangalira ku nguudo. Abaana betujja ku nguudo Mbale, Mbalala, Kampala, abaana bano tubatwala namba tuwezezza namba ewerako tubatwala e Masulita ne tubayigiriza ebyokola ne tubategeka ne tubazaayo. Tulina n'abaana abalala betuyamba ng'abaana abalina HIV/AIDS. Benyumiriza nti ebibala byabwe batandise okubirabako n'okubikungula anti abaana bano abamaze emisomo gyabwe baliko ekibiina kye bagunjizzaawo okukwata ku baana bannaabwe abakyali mu mbeera embi. Tulonkinze ekibiina kye tuyise UWESO Alumni. Abaana abayita mu mikono gyaffe gya UWESO era abaana bavuddemu abatwenyumirizaamu. Omu lawyer, abamu tulinayo ba doctors, tulinayo ba engineer. Wabula bano bagamba nti newankubadde eddimu lino balitambuza baliko okusomozebwa kwe basanga naddala okw'omuwendo gw'abaana ab'oku nguudo ogweyongera buli lukya. Mu myaka egiyise abaana bagenze beeyongera ku streets zaffe mu bibuga byonna bye tugendamu. Kino kiriko obuzito naddala mu byenfuna bwe kibaleetedde nga kino kikyowaliriza okutandikawo bizinesi ez'enjawulo nga bizinesi y'okulunda embizi, okusimba kofi, enkoko, ebyuma ebinaakola obuwunga. Mu bubaka bw'atisse omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa, minisita w'ebyenjigiriza ate nga ye mutandisi wa UWESO Janet Kataha Museveni abakubiriza okusosowaza okusomesa n'okubangula abaana bano mu bintu eby'enjawulo nga lwe banaasobola okwanguyirwa mu biseera byabwe eby'omu maaso. Innovate, bridge the digital divide, invest in skills development and prepare our youth for success both in the current and future global markets. Era basabye okufuba okulaba nga bagaziya ebyenfuna byabwe basobole okuddukanya ekitongole kino kigendere ddala mu maaso n'okudduukirira abaana. Expand our horizons, raise indigenous resources and establish robust income streams for UWESO to ensure sustainability. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.